sinjiyina era oyibbula wonna wooli Juliyo simanya Ashrafu ffe tubamanyi nnyo lwaki temufuna ku mirimu ne mukola okusinga okwenjeera mu bifo by'abantu okuyomba ffe kyetwetaaga ze ssente kati waliwo essimu gye twafuniye yatukubiddwa oba yabadde ali eno oba yabadde ani ng'atubuuza baayononye bya ssente mmeka ne tubibagamba naye tebannaddamu tukubira. Omugatta awamu tuli mu miliyoni 4 ze twetaaga kubanga bayesize ebintu bya kampuni okitegeera okuba omuzi vidiyo ezimu tebakola naye ffe abajulizi ffe weetuli miliyoni 4 tebagala okuba bakasitoma esaawa zino mukama wange taliiwo kati nze aba alina okufaawo okola ki kuvunaanyizibwa kubanga taliiwo kedde ku makya nga sirina ssente eze ziddamu kusuubula bintu birala kuba twabadde nabaye twabadde nababbi ffe tetutategedde n'ogamba guddewo omusangwa guguddewo wa era reference naguguddewo ekibuye ye kibuye ku poliisi ogugula ku Ibra Juliyo ne Sharifu ali eni teyabaddewo ye teyabaddewo ogambye wafunye ku ssimu essimu tewategedde yabadde eva essimu tetwategeddeko oli atugambye nze nva mu baali yenye ssente baayononye mmeka nze nga nze namugambye emmere eyo eyabadde yayononebwa abo gye baalidde awo yabadde ya mitwalo 4 kati kuliko yabakasitoma kati kuliko bintu byonoonese kubanga bakasitoma buli omu yasuse busituzi ng'agenda ng'atambula bagamba tetubeera mu kifo kyaki kyababbi naye nze kye neetaaga nze ssente zaffe okutuliyirira nze neetaaga ssente miliyoni 4 batuliyirire kubanga tuba tulina okuddamu okukola nekira balekerawo okwonoona ebifo by'abantu buli kaseera ogenda nga balwanira mu bifo by'abantu. Yayogedde ki ku nsonga eno? Hajji tetunayogerako naye kuba taliiwo taliiwo ali London anti twakumawulira nga finance minister mu Fangoni Forest nkwano ebyo ejja kumubuuza ffene tuli mu bizinesi essaawa eno gwogikwasa tuli mu bizinesi yandekawo nga mmanija yajakala ku makya nga ngamba njagala ssente tuli mu bizinesi biri byabo bafangoni byabo ffe tuli mu bizinesi okitegeera agitanyige n'agamba tefangoni ogisabye ssente ffe twetaaga ssente ssente ze twetaaga okitegeera tetwagala birala nze bayibula tetwagala bamanyi omuntu olwana otamuvuka avulira atandise kuba bantu bebamanyi entalo zaabwe ffe tetuzimanyi nebbo bebamanyi entalo zaabwe yani mugize namukulumbisa abwero ne balwanira eyo naye ffenna batugobedde bakasitoma bulimu nga bagamba ekyo kifo kyakulwaniramu kyakulwaniramu okitegeera sebo olina kyoyagala okugamba wange kusinziira ku mbeera gye walabye? Embeera gye nalabye eyo teyabadde nnungi kusinziira nga ku kimu kyatambudde kyayongedde okulaga nti abo bannaffe balina akakuku kangi ku bantu kuba waliwo n'omwami yasituse najja ne kamera ye nagamba gwe muvubuka nkukwata mu kamera ate nkuyinako obuzibu bw'amaanyi kuyinako ennooma nnene okitegeera nga kiraga abayinako obusungu bungi so for the time bayinza okuddamu ne bakola ekintu ng'ekyo bajja kubatta bajja kujja eri omuntu ng'abeetegekedde amutte kyensaba bannange bakyuseemu ku mbeera ye teri kyamaanyi kirala kyenyongera ku ekyo katalekeka abo tubakubiriza kukola bave mu kuzunga obuzunzi okwomberera abayimbi ye tubakubiriza kukola kuba ne basipapa baffe baaliwo naye tebeeyisa nga batyo anti sipapa yali muntu mulungi anti mukwano gwaffe muntu mulungi sipapa muntu w'abantu muntu w'abantu bambi talina buzibu eka tusabe Allah bamute bulungi mukwano amannya gange nze Nakitende Husna ye mukwano Nakitende Husna okolanga ani? Kolanga manager ku H&M restaurant Makindi ye mukwano ekyabaddewo omukyala tutemedde naye nga gwe manager wabaddewo nabaddewo n'agange nga ndaba ekyakulumye ekyannumye butatusasula ssente n'omuntu okujja okulwanira mu kifo nga tesimwateekeddwa kubanga lino si ddwaniro
Ffe kye twetaaga nze sigenda kugira nnyo. Kye twetaaga kwe kusasula ssente ezaabuze kuba omusango zinagutute ku poliisi. Bakasitoma baatudduseeko ne bagenda nga tebasasudde kubanga baatugambye bane kino ekifo muliisa babbi bayaya ab'enkuula bemuleeta mu kifo kino tulisa abantu obuvunaanyizibwa naye basituse bonna ne batambula ne bagenda nga tebasasudde. Nze nzika ku mwana mubanja kuba mba neetaaga ssente. Omwana ngamba Hussein abantu tebatuwadde ssente kubanga oyo yibbula abamu tetubamanyi. Twamulabye ng'akubira ddala oyo omusajja oyo omuvubuka n'amukuba naye kyetugamba bafune ku byokkola naye bukaseera bo ne bazunga buzunzi nga bagenda balwanira mu bifo by'abantu kitali kirungi. Ffe kye twetaaga ze ssente babo bo bano ssente emmere ebbonga eyaabo emmere awe yabadde mu kakadde ey'abaswanka yabuze restaurant yonna ey'abaswanka abo nga babuze abo mukasanga yabadde ya mitwalo 4 yabuze kati gattako bakasitoma abagenze nga tebasasudde oba tugamba lino muntu ayinza bayinza n'okukuba ne bakugyamu eriiso abo bagamba tetugenda kusasula kuba tuli kifo kyababbi naye nga nnabaddewo n'amaaso gange ngabo bajjuliyo era gundi njiina amanya gaffe bafita pelu ng'oli mukozi engwa abantu baagala okumanya. ndi mukozi kwesa nti ahajalo na Mubiru emakindi opposite ne box. Tubuulireko abantu babuulireko ki ekyabaddewo. Kati Biswanka yazze ne banne babadde 7 kati bwe baatudde ne bansaba emmere ne ndeeta emmere like nadde naakagireeta ne wajja Chozeni then ne Julio. Kati we bayingidde we yalabye Biswanka naga Biswanka oli wano n'akyama we yabadde oli Julio kozi nabadde ndi ku table nga ndi kubamaliriza then n'amugamba kyekiyoko oli tewali amaze n'amubuuza lwaki olina ebigambo bingi ko Biswanka ate nayogedde ko yekibi oyogera nnyo n'amukwata we bati Nani akwata? Julio ng'akwata we bati Biswanka kati Biswanka n'asituka be yabadde nabo ne bamugamba kakkana cool down like oyo tomuwa nnyo obudde oli oba obusungu yabugjeewa n'amukuba like engumi zadde 2 wano we bati Ani akubanga? Oli Julio kati oyamukubye oli Biswanka oli Chozeni n'amugamba kakkana n'amufulumya wabweru kati wadde tewannayita na dakika 2 Ibra najja Ibro yatambula ne Alenskin najja n'amugamba Biswanka oli wano ka Biswanka ndi wano kwekyo ekiriwo Ramaze n'amusika we yabadde atudde natandika osikangana omuguwa we bati emabega wa table abavubuka babadde emabega n'amugata omukola mubeere bantu bakulu temukola buvuyo wano we muli si wammwe n'afuluma n'agenda emanju twale tuli awo waliwo n'omuwanvu omuvubuka omuwanvu atambula ne Alenskin najja bwe yazze anyiize mbu lwaki oyogera ebigambo bingi lwaki simanya yamugaye lwaki oba oyogera ku alien ebigambo bingi lwaki tosirika ko oli nayogedde namugamba mbu nze ndi muyimbi ndi top oli namugamba mbu twala eri tolina nakyoli batandika osikangana omugwa bonna ne bayika n'ababadde manju ne bajja ne bakuba oyo omuvubuka Biswanka kozi nalabye bamukubye oyo omweru yamukubye naye ne basindika amasowaani eri yonna yonna bakasoma babaddeyo bonna ne basituka n'emmere yabadde ku tebo yonna gye babadde tebannalya bonna ne bagiyiwa amasowaani gonna ne gaatika bakasoma babadde batudde kumpi nabo bwe bati bonna ne basituka ne bafuluma kati bali oba yedijje muunu yabadde ne Biswanka kozi ze nageze ne mbabuza ani agenda osasula ko muunu nze naye sigenda sasula ko ffe lwaki ate tosasula mbu lwaki ekifo tetukola ki tetulina security ko ffe wano tetuba na buvuyo we buti wano tebalwanirawo kozi gwe gubadde gusosola bakola ki abalwana kati ne bafuluma bwe bazze we bati bonna bakasitoma babadde wano bonna ne basituka ne bafuluma bonna tewali kasitoma yasigaddemu kozi ze nagenze very ne bill yaabwe nga bakasoma bonna babadde muno bonna nga bafulumye kozi bonna baatidde
nga bagamba nabo bayinza okubakolako ki fujjo bonna ne bafuluma nga tebasasudde kozi nze lisiti zange ezaabuze byonna bonna benadde service tebasasudde ng'ate tolina gwogenda noonya ntonaye sente olwo saa ziri mu mmeka saa zaabadde kyemanya kabyo galaze essaawa nga 4:30 bayi essaawa nga 5 awo nga zaadde 5 nga essaawa nga 5 nga temuli wano twamaze ndoza essaawa nga 2 nga tetulina kasoma gwe twanga ffenna tuli wano jukira orders sente zibuze nga bakasoma bagenze nga bagenze ne sente ate nga balidde nabana ate ebintu bye bayasizza we babadde batudde kozi yoli yabadde agamba zze kulya ate twagenze olaba nga keyose bazza atokolera effujjo mu bwesa tekwabadde alienski babadde bana naye abasatu be bakoze effujjo nomulakyezeni yadde like nga abakuma bakole ki babireke naye nga bano oba obusungu badde babugyewo tewali amanyi.